Yes sebo. Mukama azemu ne tukufuna. Tuzemu ne tukufuna mu linnya lya Yesu. Neno muzeeyi. Tukunoonyereza. Kiki ate? Waliwo gye tubadde twagala tuwulire kuva ku ggwe. Waliwo amadiini agamu abantu bwe basomesa ne batugamba nti mu nsi teri muntu mutuukirivu. Babadde kyabo. Ate bwe tuddamu ne tusoma Bayibuli etugamba atali mutuukirivu tajja kuyingira eggulu. Kati awo naffe ne twebuuza ne tugamba katubuuze ku musajja ono, katubuuze ku w'oluganda ono, bya akyogerako ki? Abantu abo balina n'obuyimba bwe baayiiya, balina obuyimba bwabwe mu nsi tekuli mutuukirivu. Kati ne twebuuza Bayibuli weeba egamba nti mu ggulu ogenda wena kubala mutuukirivu oba mutukuvu. Kitegeeza abagenda mu ggulu bagenda kuvaawa. Kiri bwe kiti Bayibuli etugamba nga ekibi bwe kyayingira mu nsi olw'omuntu omu tumanyi nga Adamu, n'obutukuvu obutuukirivu bwayingira mu nsi okukira mu muntu omu tumanyi nga Yesu Kristo. Ekibuuzo kiri bwe kiti lwaki Katonda assaako abantu omusango gwa Adamu ng'abantu tebaaliyo mu lusuku lwa Gadeni of Eden okulya ekibala? Ne bwe kityo bwe kiri okkiriza Yesu Kristo wagge tewaliyo n'ofuna obutuukirivu. Era nga Bayibuli etugamba Mukama yawaayo, Katonda yawaayo Yesu Kristo omwana w'omu bw'ati buli amukkiriza afuna obulamu obutaggwaawo. Bw'oba omukkiriza oba ofuuse mutuukirivu oba mutukuvu. Kyekyo tewali kirala.